Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Kisolo afuuze Kisolo bino twabisuubidde naye ate bituusewo kubirabye. Era n'omutunga alina Katonda abantu abatta basibira mabega abasembeza kumpi n'ababongako n'abakoonako tayambala masiki kuba abantu be talina ngeri gy'ayinza kubeenyinyalamu naye nga kyekyo ekiriwo baganda bange bamuwadde omuggo guliko akabumbe akabajje ke eno waggulu ku mukonda guliko akabajje ke akyetegereza omuggo naye kennyini gukyamusobedde. Omwana yawunze omuggo, omwana yawunze omuggo ogwo gwakutte enkoni eriko akabajjeke waggulu, eriko akabajjeke waggulu kali mu kifaananyi kye nga awanise ekikonde. Mwebale nnyo abaana b'Ekisolo, mwebalire ddala.
abawubidde wali badotuludde mu kamera kanyagadde okukuona bali babadde bangi bano bano agenda bawo Allo, allo, sebo. Saba kunyambira kolo mwami ali naso. Akako kunapata All right. Waliwo wanabadde akyasabye ennamba y'essimu mbadde ngimuteerako amala okumpa ku mazzi naye nga mbadde nabye njagala okubanyumiza abalabe baffe abageto TV. Nina olugendo luno okuva lwe twalutandise mbadde njagala dukunyumiza engeri gye tutambuddemu n'okutuuka wano. Twatambudde tutya ekibuga Kampala twakisimbuddemu ku ssaawa 9 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero bwe tuvuddeeyo muganda wange bwe tuvuddeeyo ne twolekera eddene era bwe tutyo ne tujja nga tutambula naye nga tunaatera otuuka mu Mbalala tusanze kabangali za SFC 2 amagye ga SFC ne tusooka ne tuziyitako oluvannyuma ne zimala ne zitwekiika okutubuuza ebibuuzo mulagawa wano tubagambye direct bagende boogere ne mukama waffe era olutuuse ku motoka ya pulezidenti be boogedde nze naawe sisobola bikugamba munange we batyo ne batuleka ne tutambula olugendo lwaffe ne bajja nga batugoberera we batudda maaso we batudda emabega naye tusembyeyo okubalaba mu Mbalala we babulidde mu kkubo nga tweyongeddeyo tujja tusanze ebimotoka ebijjudde abasirikale b'SFC b'amagye ebiweredde ddala 15 n'omusomo ebituyiseeko nga bikubyeko era ebyo bituyisizza bulungi nnyo nga byolekera ekitundu ky'ekisolo bwe tuvudde awo ate ne tulaba jjafanga za poliisi ndabyeko abasirikale abamu b'ekibuye waliwo gwe mmanyiiko bamuyita Twaha akolera sayidi zeeye mukono naye mulabye ng'alina kijjafanga kyakutte kyakulidde nabyo babiyiye mu kisolo tubadde tukyali awo tuli mu kkubo ne tusanga tanka z'amagye zino ez'olutalo nga mpitirivu ne tusanga poliisi gundi pato zitanka zino ez'amagye empitirivu ezo nazo ne ziyingira kisolo tubadde tubuzaayo kilomita nga 9 awo tusanze abantu abayitirivu ababadde batuwero coming okubadde ababodaboda emmotoka eziriko ebizindaalo n'engeri endala olwo ne tutandika okujja mu luserebegende mpolampola okutuuka lwe tuyingidde ekibuga ky'ekisolo kyetusanzemu namungi w'omuntu okuva ebule n'obweya abamu nga ne bizinensi bazigadde muganda wange bazze okwerabira mwana muwala Tana eyamyuka ng'ettungulu wallahi kasaana palamenti kanini kasaana palamenti ekyamuke mukko
mu palamenti mukazi kyafaanana bw'ali. Mu babaka ba palamenti mpaayo omubaka anyirira nga ttana. Mu babaka ba palamenti mpaayo omubaka anyirira nga ttana. Palamenti yeetaagamu ettaala, ate ettaala nga ligenda kuteesa lyogere, ettaala nga ligenda kuteesa ebiteeso by'abantu libituuseeyo, ettaala erigenda okuyimirira ku mazima liiryo. Mu palamenti mukazi ki anyirira nga ttana? Ababaka ba palamenti naddala abasajja musabe babaleetera ettaala. Wali baneeno basimanya ab'ebitiibwa abalina amaddu naye tukakukwatirako ekitiibwa tukukwatira kattano ojja kuwulira sebaga amaddugo. Tubadde tunatera okuyingira ekibuga Kisolo enkuba n'etonnya, abantu ne bagamba pulezidenti ova mu kkubo yingira emmotokayo gipaakingawo ffe twegamye ebbali. Enkuba etonyedde dakiika nga 15 bwekedde abantu ne bava ku mbalaza ate ekkubo ne tulyowerekera. Bwetutu ne tuyingira ekibuga Kisolo wakati mu kumwaniriza abantu b'Ekisolo bakkiriza. Abantu b'Ekisolo amazima bagamanyi era bagambye bagenda kulonda Kyagulanyi gw'abalaze ttana. Ttana omulundi guli yabbibwa obululu 10 bwokka. Bwe bamunyaga mu kulonda okuwedde nga bw'obimanyi, naye nga ekituufu kiri nti yali abalimu era ye yawangula. Erinnya Buganda Ronald Mugenyi, muzzukulu wa Nankere Bukerekere. Nina akasajja kano bwe kabeera ku live banange kajinkubira kakolera ku lujjuliro Kambalage kalangirira ekifo kyange ekyalubya parish ne Kasubi parish gyenzijanga lodi kansala banange kannangira ka abantu b'omulubya Buganda Ronald temumwerabira Lubya parish Kasubi abantu b'omulubya omwana wa Buganda Ronald temumwerabira oyo gemubadde muwulira emabegaawo era yali ku mabega ya Genson mu kamera ku Geto TV temumwerabira agenda kubaweereza mu bizibu kubaweereza mu akakasajja kyusa kamera temulaba amalibu. Akakasajja bakayita kakyambadde kampi naye kakuba ekikopo kakolera ku lujjuliro ezimu ku TV z'enkyukakyuka. Okulonda kwa lunaku lwakuna abantu b'omu Kisolo omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abaleetedde Sultana Salim oba Tana okubeera omubaka wammwe abakiikirira abakyala mu disitulikiti, omubaka omukyalo wa disitulikiti era abantu b'Ekisolo ku Lwokuna mukeere mugende mulonde ate mumale mukakuume ku Lwokuna lwa weekend. Mwiza, kitegeeza tena mwana muwala mulungi nnyo nnyo nnyo.
Alright, kantwala omukisa guno okutumirako ku basponsa baffe abatuteekamu omutetimbi gw'ensimbi okulaba nga tubaweereza wano ku Ghetto TV. Honorable Shamimu Malende onono nga mbaka mukyala wa Kampala banange tukutumiddeko nnyo weebale nnyo weebale ddala kubeerayo. Honorable Ziwa Bagagga weno nakyangibweyo Makinde Saabagabo bantu Makinde mwebale nnyo mwebale ddala. Robert Kakoza onono nga ye chairperson walubaga South Munupu ne yatwala ebbendo eryo mbabuuzaako era Honorable Sinannungi Nyendo Mukungwe saako ne Lubowa Sebina Javira be bamu kuba tuteekamu omutetembi gw'ensimbi wano ku Ghetto TV okulaba nga tubaweereza ba sponsors baffe abalanga naffe mwebale nnyo mwebalire ddala. Kakoza Grace Kakoza ono nasangibwa Kiboga mwebale nnyo obutatulekerera mu mbeera eyo. Speaker we Nakawa Godfrey Ruyombya naye y'omu ku batubeererawo mu nsonga ezo mwebale nnyo mwebalire ddala naffe okulaba nga tulina amaanyi n'okubaweereza. Njagala otwala omukisa guno okutumirako abantu b'e Lubya Parish Kasubi Parish abatumirako yenze omwana wammwe Buganda Ronald Mugenyi ku Lubya. Ensonga za Lubya Parish ne Kasubi Parish nzimanyi kankozesa akakisa kano. Ensonga za Lubya Parish ne Kasubi Parish nzimanyi obulumi bwe mulimu mbumanyi bye mwetaaga okubaterereza mbimanyi ate era nga ngenda kuba mbituusayo direct mu lukiiko lwa KCCA ngeno waggulu omukulembeze nvuga ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nja kuba mutuukirira direct mugamba abantu b'omu Kigobe mwana beetaaga amazzi. Abantu b'omu Kigobe ettaka lyabwe bali babbako balimalawo. Abantu b'omu Kigobe tebalina gye bateeka kasasiro. Abantu b'omu Kigobe balaajana olw'effugabbi olwo nno ajja abitereeze. Abantu b'e Kawaala, abantu b'e Kasubi banange ngenda kukola, banange ngenda kuweereza, banange ngenda kuweereza. Lubya Parish ne Kasubi Parish ensonga omukulembeze asiiba azoogerako nzimanyi bulungi nnyo, nzimanyi bulungi nnyo. N'olw'ensonga eyo temunneeraliikirira baganda bange ku Lwokuna lwa wiiki eno kwe kulonda kwa Sultani Tana Salimu. Bisajja bigenda kweyagala mu Parliament banna. Kada kawevungira kasaga kanyize erisoga abatuliriza fenna njogera ku Bobi waffe pulezidenti waffe era tulina essanyu liyitirivu kubanga atuuse mu kisolo wano essanyu lingi era buli muntu ekisolo wena yeeyagala. Ngenda kubuuza ngenda okuva ekifumbira kubuuza mu Luganda era kuva ekifumbira ngenda kwogera Luganda biddemu mu lufumbira kubuuza mu Luganda challenge chimwe kama vile kalonji isingo pa challenge kusoma zile chimwe misinga kwa kufuna nkugambye entambula ya Kampoze naye abantu tebapowa ekiri emabega namungi w'omuntu abantu tebapowa naye ng'entambula ya Kimpowooze, entambula ya Kimpowooze abantu bayitirivu nnyo muganda wange.
njagala kutandika kubatumirako ko njagala tandika tumirako kubabaddeko ku Ghetto TV olunaku olwaleero obedda abatulaba live nga tubaweereza baganda bange n'ababadde ku mikutu emirala mwebale nnyo mwebale ddala temujjangu uko aya sawa ya kutumirako njagala kutumirako Kantuntu Ibrahim Prosi Maksho mujebaleko jona je mutusako engalo mwebale kubeera ku Ghetto TV temujjangu ku baganda bange mwebale nnyo mwebalire ddala Shafik Milk nawe webale kubeerako Lubowa John webale kubeera ku Ghetto TV Lubowa John webale kubeera ku Ghetto TV Libron wa Nubian Libron ngobadde obuze nnyo fike nkutumiddeko webaleko jonajo fike agambe big up Buganda tukulinze kulubya mwebale nnyo mwebale ddala kuninda Martin Toira nawe nkutumiddeko Mimi wa Bobby webale nnyo webale ddala John Wansoro Mwanda nawe nkutumiddeko John Wansoro Mwanda nkutumiddeko Maka Sovel nawe nkutumiddeko mwebale kubeera ku Ghetto TV na kugoberera nsonga ojagenda maaso n'obatumirako mpola mwenna abanaabeerako nateera naye ng'asaba Mukama atakuumira mpeera ayongere obatugumira Kakwasita Brenda Grace Nakami official webale nnyo kubeera ku Ghetto TV. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. Wejuli Martin kutumindeko Eddie Jordan kutumindeko Grefa aine Mbabazi nawe kutumindeko wa Arsenal Eddie Jordan kutumindeko Galaxy Don Peter kutumindeko Libya tuja Lubya Semu ono bamuyita Kyagulanyi Felix twasiima busima Mr. Mugenyi mwebali ddala Kyagulanyi Felix Tomo Jongore kutumiddeko webale kubeerako Kayondo Zubairi Mulindwa Eddie Mulindwa Eddie kutumiddeko agambye Sabula DJ yagikubye engoma baganda bange DJ engoma agikubye DJ engoma yagikubye Nyonga Hassani nawe nkutumiddeko webale kubeera ku Ghetto TV ongambye webale kuweereza Agnes Kawoya One Love thanks guys okuweereza namwe mwebale kubeerako Mulindwa Sabula Mr. Buganda nga lwaki si Sabula ngena maaso n'obaweereza baganda bange Bale omuyonja omuyanja Bale unaveri abeddira omutima omuyanja hello comrades, we appreciate your comment, thank you so much. Senkumba Ronald Buganda mwebale tuweereza nawe Senkumba webale kubeerayo muganda wange tetusobola kubalekerera Senkumba ekintu bwe kiba
abaana b'amasomero olumulabako nabo nga bawalampa ebikomera oba mubagobe naye ebikomera babirinnye ebikomera abaana b'amasomero babiwalampye weewaawo ngenda maaso n'obatumirako baganda bange Johnson Kagugube weebale kubeerayo Duncan Master Niles Kasubi abe Kasubi awo agambye kwetuli nnyo Johnson Kagugube saluti yossa nange njikuweereza Johnson Kagugube nange njikuweereza banange mwebale nnyo mwebale ddala kubeera ku Geto TV tukyagenda maaso n'obaweereza okuva day 1 paka day 2 tetujja kugowa ekinyiga bebinyiga ndowooza mwana oyo naye ng'osobola okukyusa embeera walenga Lukande agambye webaletaaka kuweereza enkya tuli luggawa ja kuba kutegeeza enkya tulina kuba mu kisolera Sadax Bulex agambye thank you Bulo nawe webale General Franklin Kapsi agambye mama Kisolo Master Shine naye ebisajja bijja mutawaanya mu palamenti tujja bikuba ebikondi agambye Master Shine amulindwa Masakafo Mr. Bobby Wine eyo teeka mwebalinye abantu b'e Masaka onani abamita Days Boyo agambye webale kuweereza live from Namuŋŋoona awono Namuŋŋoona kitundu kyange era nze ntwalawo Buganda Ronald Mugenyi ngenda bakiikirira ku Sitewolo Lord Kansala abe Namuŋŋoona General Franklin Kabzi agambye Kisolo mwebale nnyo nakusabyeko ku power bank egenda zigira nina omulezi mwotulyawo takumanyi wewe Sekayuba Fred nkutumiddeko ogambye webale kuweereza oli Doha webale nnyo webalire ddala Senkumba Ronald agambye thanks a lot media team for always protecting and generation president and updating us webale kusiima Kisolo tulinze agambye ati ono Mugenyi nawe Shaloni wa Bobby yaddawa Shaloni wa Bobby mwamukola olubuto takyabisobola naye nga gyali ensonga azikwataganyizeeyo gy'abeera ono ayimiriremu abusiibule nga wetu
bwe kibadde kiguma bwe kimanyiira John Katabarwa ate Sweet Apple yabulirawa Sweet Apple jali aweereza mu lukiiko lwa KCCA Sweet Apple jali Alpha Kashi Musana. Congratulations Ugandan President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu webale nnyo webalire ddala ono bamwita Jok naye abaddeko Bale omuyanja welcoming you webale nnyo webalire ddala Babula Nambatya banange watape Kisolo bwato balazo omukwano eri President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era ne bakkiriza nti bo bankyukakyuka essaawa yonna enkyukakyuka ejja era bagenda kutambula n'omukulembeze okulaba nga tukyusa eggwanga Uganda okulaba tukyusa ensi yaffe kubanga kano keekadde eno yessaawa sino olunaku lulala tulina obudde bulala tulinayo kilala kyonna okujja kulaba tutereeza eggwanga laffe nga tukyusa ensi yaffe so okugyeyagala busobola okugisanyukiramu nga bannayuganda ate nga wano Uganda ffe tuvunaanyizibwa okukulaakulanya ffe tuvunaanyizibwa okutereezaawo kubanga we tulinayo walala kola buli omu ky'osaanidde okukola Uganda yaffe eterere abaana b'ekisolo bo boogedde bagambira agenda kukola statement tana alina ogenda mu parliament ebeere eddoboozi ery'enkyukakyuka okusinziira mu kisolo nga lijja mu parliament ate omukulembeze Kyagulanyi n'akikwatiramu wamanga ebintu bitereera butereezi anti buli kimu kijja kuba kibadde kimaze okuba raid okutereeza ensi yaffe. Mbagala nnyo kale kati ssaawa ya kugivuga Mukama akuume tujja kuba tuddamu mweraba.